joking kati omukolo as a whole ogati tutasobola kubanga ajjamu ssente z'ateekamu awards ezo era yenena ensonga lwaki aziteeka simanyi naye ategeka bulungi ebintu bye ategeka bulungi ebintu bye actually nze kuva nalaba eza last year naziraba I didn't like not attending but nazigoberera era nzijukira nakola ne ka video nengamba yayambadde ekiyindi oyo award zo nnungi kyokka no mu award zo nnungi nnyo very organized event kati era nze ndowooza nti ye omulimu ogwo gwagukoze kakati bategekera mmwe mulina okwerwanako simanyi mugenda kukola mutene mmwe mulina okwerwanako tutuuke time nga award bwe ziba gye ziri ne mba saatendinze ngamba bagundi wange singa awangula simanyi mugenda kukikola nti Power of Africans sagenda ko kwa awards za Power of Africans because I was still at school naye nga tubeera ku radio gamba gundi anaawangula gundi anaawangula okay mpozi yes event eno much as ntino ne last year naye ngenda okumanya ebibaddewo ngemaze kubeerawo I think mu bantu teriimu mu community gyeri amaanyi mu community y'aba movie makers y'amaanyi nnyo okusinziira ku attendance n'abantu engeri gy'olaba nti beetegese n'omuntu bw'awangula owulira nga abawagizi be yazze nabo naye kyendowooza nti movie industry nnene nnyo okukoma mu ba actors kati ne ba actresses kubanga gyetukira time nga bagamba nti gundi yawangudde nga kituufu muzannyi mulungi era olaba ebintu byakolanga birungi naye nga omuleta ku street teryamumanyi kati simanyi awo tugenda kusukkawo kyendowooza nti gulina ba mulimu gw'aba movie makers emirimu gyaffe gispreadinge simanyi kiba kye tulina kukola naye event y'omusajja nnungi abaana aba attendinga mu gundi zino aba movie industry namwe mwe balijiweesa kitiibwa bambala olaba nyambala omuntu ategeka awadi n'olaba yazze nga ayambadde nga bw'asanze simanyi kirungi ate kino abayimbi kyekitulaga nti abayimbi kati music industry mwe gye muli b'amaanyi naye temulina event efaanaganako bweti kati ate no kiddayo nawa mirundi ebiri ategeka awards za music nnyingi naye obuzibu bwazo buli bumu ategesa award nga tannateeka award asooka kubira abantu masimu nkuwa award ompe ssente kati ekyo kitta competition kubanga mba nali mpanguleko ku award nkuwadde ssente sosobola kukkiriza mulundi banaddamu kumpangula tusobola so yabaddeko omukyalo patience ozoku naye akuze bulungi kwabaddeko tetuli musonyiwa tokka nno mulokole muzibu bannange bwoddayo memory y'ebinaayi owuyanga tuyagala musonyiwa naye ate patience si mubi okanayo owa bagita batya efirimu bagita batya yalimu ejjuddemu eddogo ofirimu yali ejjuddemu eddogo okanayo mwe yali yabugagga eyo ate yali wa ttabu ne Ramze Nuwa yazze Ramze Nuwa guno gwadde nga gwakubiri yabadde ajja Munnayuganda naye okanayo kayinza bwalina alinamu n'abaana kuba abaana abeerwa ennaku zino ndaba bangi kale musooke mutuweeko ku event yaabwe nga bwe yatambudde Aitao. I'm so excited. I'm so happy. I am fulfilled because Africa loves me. And I love Africa. Now, at the same African forum yesterday, I told them one thing. I think this is the color of Uganda, right? That's your color. Please, tell your stories here.
in your language with the fashion you all appear here tonight. Avoid wearing suit. Be proud as a Ugandan. So it's about your food, your language, your fashion, and you hit the wall. Out from the east. Sorry? Did you want to give Mr. Pele a name? We used to hate you so much in Uganda. We thought you were wicked. Until someone told me, no, that college is very good, it has a good soul. But we used to hate you when we were young. So, and I would like to give you, which name? Barino Baizo Hungamba Mutume Namakura. Otwogezaako